Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nga si malungi oluvannyuma lw'okufa okw'omu ku basajja babadde ab'amaanyi ku ludda oluvuganya era nga babadde bateeka nnyo gavumenti ku nninga ono n'afiiridde mu ggwanga erya India oluvannyuma lw'okulumbibwa kye bayita cardiac arrest. Wuliriza bulungi nnyo gano nkugambye si malungi ate nga gakagwawo ensi yonna ewuniikiridde oluvannyuma lw'okufa okw'omusajja mukulu ono. Wuliriza omukulu ono kigambibwa nti yalumbibwa kye bayita cardiac arrest era ne bamutwala mu ddwaliro erimanyiddwa nga Ayurvedic hospital mu bitundu ebimanyiddwa nga Kerala mu ggwanga erya India. Wabula olunaku olumu yali akola kye bayita morning walk mu premises z'eddwaliro lino oba okumpi n'eddwaliro lino gye yali agenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi n'akolapsinga olw'okulumbibwa cardiac arrest. Oluvannyuma lw'okukolapsinga baamuddusa kipayopayo mu ddwaliro eddala erimanyiddwa nga Devamatha hospital era mu ggwanga erya India. Wabula olunaku olwaliro zibadde ssaawa nga 3:52 ez'okumakya n'alangirirwa nti amaze okuba nga assa omukka gwe ogw'enkomerero era ng'oyo si mulala ye Raila Omara Odinga. Ono n'abadde akulira ebimu ku bibiina by'obufuzi azze akulirako ku bibiina by'obufuzi ebibadde eby'amaanyi era ebitaddewo embeera ey'obunkenke mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Kenya. Kakati ngenda kuwa ebimu ku bitonotono ebimukwatako bitegeere bulungi nnyo. Omusajja mukulu ono wetwogerera amaze bambi okubeera nga assa omukka gwe ogw'enkomerero mu ggwanga lya India gy'abadde yagenda okubeera ng'afuna obujjanjabi. Raila Odinga afiiridde ku myaka 80 egy'obukulu. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1995 afudde mu mwaka ogwa 2025. Kimaze okubeera nga kikakasibwa waliwo nabadde batandise okutambuza ebigambo nti yasisinkanako omukulembeze w'eggwanga omu era nti kyandibanga nakyo kikonsidaringibwa nga bw'obimanyi bino bya social media ebyo sijja bigendamu. Wabula ngenda kukuzaako emirundi asisinkanya abamu ku bakulembeze ab'amaanyi wabula emirundi gyonna ngenda gikutegeeza kakati wetwogerera nga Raila Odinga mugenzi ku myaka gye 80 egy'obukulu abadde avuganya nnyo gavumenti mu ggwanga lya Kenya era Raila Odinga agambibwa okuba nti abadde munywanyi nnyo ogw'abamu ku bakulembeze mu ggwanga erya Uganda n'obwakabaka bwa Buganda wetwogerera basindiseeyo okukubagiza oluvannyuma lw'okuba nti Raila Odinga abadde mukwano nnyo ogw'obwakabaka obwa Buganda. Newankubadde nga gye buvuddeko Raila Odinga yatandika okulabwako ng'akukuta n'abamu ku basajja ate abali mu gavumenti gy'abadde avuganya okumalira ddala emyaka ekintu ekyaleetawo embeera naye nga mu ggwanga lya Kenya babadde bamwesiga nnyo naddala abavubuka babadde bamwesiga nnyo ku ludda oluvuganya babadde bamwesiga nnyo okuba nga yabadde alowoozebwa okubeera nga yajja okuddako newankubadde ng'emirundi mingi nnyo gy'avuganyiza ku bwa pulezidenti n'awunzika nga tawangudde. Egyo emirundi gyonna ngikuleetedde era ngenda kukubuulira n'obululu bwazze ng'afuna Raila Odinga. Kakati wetwogerera bambi nga musajja mukulu oyo mugenzi wajjo wabula nga sinaba kubanga ngenda mu ggwanga erya Kenya kano njagala okkirize nkayiseewo amawulire agakagwawo era abamanyi David Musiri ono nno nga yabadde yeegwanyiza ekifo kya Makindye West mu Parliament ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Wetwogerera nga David Musiri okusinziira ku ripooti ze tufuna alabika nga ajja independent. David Musiri ku kifo kya Makindye West ekibiina kyakwata kadi ne kijuwa Zahara Luyirika. Kakati abasinga obungi batandika okufuna ebibuuzo bingi nnyo kati nga sinakutwala ku mawulire g'e Kenya ku mukutu gwa David Musiri ogwa X. Amawulire gafulumye nga ye yennyini ataddeyo post n'ategeeza tewakyali kimulemesa era asazeewo kujja independent ng'akabonero mukalakaasa agamba nti abantu ba Makindye West baagala ye newankubadde ekibiina kya NUP tekyamuwadde kaadi. Kakati awo ne tuvaawo bwetutyo ne tukkirira paka mu ggwanga erya Kenya omukulu amanyiddwa nga Raila Odinga eyafudde. Njagala kuba nga nkutuusaako ebitonotono by'oyinza okuba nga obadde tomanyi ebikwata ku Raila Odinga obitegeere bulungi nnyo kiki ekimusse afudde budde ki era azze atambula atya mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya. Kakati wuliriza nga sinnakuwa nfaaye kansooke nkuzeeko emabega. Raila Odinga ku myaka 80 egy'obukulu kwafiiridde yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali nga 7 omwezi gwa January omwaka gwa 1945 afudde nga 15 omwezi ogw'e10 omwaka 2025. Raila Amolo Odinga abadde munnabyabufuzi ow'amaanyi mu ggwanga erya Kenya era nga yaliko prime minister w'eggwanga erya Kenya yaliko omubaka mu parliament ng'akiikirira Langata constituency wakati wa 1992 paka 2013. Ogenda kutya omusajja ono w'amaanyi nnyo byakoledde mu ggwanga erya Kenya bibadde bingi nnyo era nga byeyogerera ogenda kubiwulira byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako. Eno bagiyita Red Zone TV. Kakati wuliriza bulungi nnyo otegerera Raila Odinga yaani. Raila Amolo Odinga nga bwe nkugambye yazaalibwa nga 7 January 1995 afudde nga 15 October 2025. Y'omu ku basajja babadde ab'amaanyi mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya era abadde Kenyan political figure ey'amaanyi. Yaliko prime minister wakati wa 2008 ne 2013. Yaliko omubaka mu parliament
ng'akiikirira Langata constituency wakati wa 1992 paka mu mwaka gwa 2013. Yaliko leader of opposition era mu mwaka gwa 2013 mu bufunze yaliko Joel Ssennyonyi we Kenya mu mwaka gwa 2013. Jukira abadde mubaka mu parliament. Raila Amolo Odinga yaliko omukulembeze oba abadde omukulembeze w'ekibiina ekimanyiddwa nga Azimio la Umoja oba One Kenyan Coalition Party mu ggwanga erya Kenya era ng'abadde azoganya nnyo abadde ateekawo embeera mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya y'omu ku basajja abadde baduumira okwekalakaasa ensi yonna n'egugumuka. Kakati we twogerera bambi nga mugenzi. Odinga azze avuganya ku bwa president okumalira ddala emyaka egiwererako ddala era emirundi egikunukkiriza mu emirundi 5 nga Raila Odinga avuganya ku bwa president mu ggwanga erya Kenya era ngenda kukuwa nga bwe nkugambye emirundi egy'etaano byazze avuganya abadde apafominga atya. Mu mwaka gwa 1997 Raila Odinga yamalira mu kyakusatu ng'avuganya ku bwa president w'eggwanga erya Kenya. Yali wansi w'ekibiina ekimanyiddwa nga National Development Party. Mu 2007 yaddamu n'avuganya wansi w'ekibiina ekimanyiddwa nga oba omukago ogumanyiddwa nga Orange Democratic Movement ODM ng'avuganya era ne bamuwangula ng'eyamuwangula yali Mwai Kibaki. Mujjukira Raila Odinga Mwai Kibaki obunkenke obwaliwo era Kenya n'etabuka n'ensi eziriraanye Kenya omuli ne Uganda ne batandika okuba nga balooza ku kyali Kenya embeera n'etutabukira naffe wano era nga kyalowoozebwa ti Raila Odinga Mwai Kibaki yatuuka n'okuddukakokko mbu yaddukakokko mu ggwanga lya Kenya najja neyekweka mu ggwanga lya Uganda ng'ebintu bimutabukidde oluvannyuma lw'okwekalakasa okw'amaanyi okuwaliyo ng'akalulu kamaze okuba nga kalangirirwa nti Raila Odinga amaze okuba nga awangulwa era ng'amuwangudde si mulala ye Mwai Kibaki kati naye nga mugenzi. Raila Odinga bw'atyo n'aba nga yali ataddewo embeera mu mwaka gwali gwa 2007 nga bamuwangudde wansi w'omukago gumanyiddwa nga Orange Democratic Movement. Mu 2013 yavuganya ng'ali wansi w'ekibiina oba omukago ogumanyiddwa nga Coalition for Reforms and Democracy Code. 2017 n'avuganya wansi w'ekibiina ekimanyiddwa nga National Super Alliance oba NASA. 2022 n'addamu n'avuganya wansi wa Azimio la Umoja era nawo yawangulwa. Kakati ngenda kutegeeza ze apafominga atyo omukulu amanyiddwa nga Raila Amolo Odinga we twogerera amaze okuba nga ssa omukka gwe ogw'enkomerero gw'abadde tamumanyi. Njagala ebitonotono mbeere nga mbikuwa kubanga kino kye tusinga okuba nga tutegeera ng'era bwe nzize nga nkugamba nga bwe tuzze tukola wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati wuliriza. Mu 2013 Raila Odinga yavuganya ku bwa president yafuna obululu 5,334 era yakwata ekifo kyakubiri n'ebitundu 43 ku buli 100 43.7%. ku bululu 1,012,000 yafunako 5,000,000 abamulonda. Uhuru Kenyatta n'amuwangula ng'afunye 6,000,000 akalulu kaali competitive nnyo kubanga Uhuru Kenyatta yafuna 50%, Raila Odinga nafuna 43%. Oyo yali 2013. Mu 2017 Raila Odinga akalulu kalondebwa mwezi gwa 8 2017. Raila Odinga details ez'obululu obwabalibwa ekyamazima ne wenjogerera teziriwera sobodde kuzifuna kyekimu n'akalulu ka 2017 naye nga bonna bajja bamuwangula. Kati ate mu 2022 kigambibwa nti omukulu amanyiddwa nga William Ruto yawonera watono nnyo okulaba nga akalulu kano Raila Odinga akamukuba. Raila Odinga yafuna obululu 6,6,4,209 n'avaayo n'ebitundu 48 48.8% obululu Raila Odinga bwe yafuna bwamusindika ku percentage eyo. Then William Ruto n'afuna obululu 7,000,000 n'emitwalo 17,600 era n'awangula ku bitundu 50 ku buli 100 50.5%. Kakati awo Raila Odinga bambi n'atasobola kuvaawo ng'awangudde akalulu mu ggwanga erya Kenya. Kakati we twogerera musajja mukulu oyo Raila Odinga kakati mugenzi ng'akalulu ako kaakwaggwa kyokka nga bannansi mu ggwanga lya Kenya abasinga obungi bambi babadde bamuyinamu essuubi. Era njagala okutegeeza gwampuliriza nti ne mu kulonda okuyinza okuba nga kuddako Raila Odinga bannansi mu ggwanga lya Kenya babadde bakyayimuyinamu essuubi era nga balowooza nti agenda kujja abeere ng'agenda maaso n'okuba nga avuganya ku mulundi omulala oba oli awo babe nga balaba ekinaddako omulundi gwe gubadde gulowoozebwa okuba nti gwe gujja okuba ogusembayo. Wuliriza.
Raila Amolo Odinga ono avudde wala n'ebyobufuzi bye era nga bwe nkugambye ngenda kuzzaako kemabega mu kutambula mu ntambula ze z'ebyobufuzi n'engeri gy'azza atambuzamu obulamu n'okukula okutuuka watuuse. Eno bagiyita Red Zone TV, tukusunsulira ensonga ne tukuwa n'ebyomunda oboolyawo bye tukakasa nti oyinza okuba nga weetaaga okubeera ng'obimanya. Wuliriza, Raila Odinga yazaalibwa mu maka amakatuliki era yazaalibwa mu ddwaliro erimanyiddwa nga Anglican Church Missionary Society Hospital mu bitundu ebya Maseno mu district emanyiddwa nga Kisumu district, mu province emanyiddwa nga Nyanza province. Ennaku z'omwezi zaali nga 7 January 1945 nga bwe nkugambye. Maama we ye mugenzi Mary Juma Odinga ate nga taata we ye Jaramogi Oginga Odinga. Jaramogi Oginga Odinga ye taata wa Raila Odinga era ng'ono taata we yaliko ne prime minister ku mulembe gwa Jomo Kenyatta. Ya serving nga vice president ku mulembe gwa Jomo Kenyatta eyakulemberako eggwanga lya Kenya. Kati wuliriza nno, Raila Odinga taata we yali vice president amanyiddwa nga Jaramogi Odinga Oginga. Kakati ate eyali president by then yali Jomo Kenyatta ate taata wa Uhuru Kenyatta. Kakati ate bana ababiri ne baddamu ne beesanga ne bavuganya. Uhuru Kenyatta taata we yali Jomo Kenyatta yali president. Then Raila Odinga taata we yali Jaramogi Oginga Odinga yali vice president. Kati abaana ne beesanga ne beevuganyako. Kigambibwa nchono yali ava mu ethnic group emanyiddwa nga Luo. Gwayasoma history nkakaso jjukira baluwo. Kakati Raila Odinga ye family mwe bava. Yasomera kusomera emanyiddwa nga Kisumu Union Primary School. N'agenda n'asomerako Maranda Primary School mu bitundu bya Bondo. Eno gye yava n'agenda neyegatta ku kye bayita Maranda High School. Eno nno nga gye yasomera paka mu mwaka gwa 1962 nga taata we tannamukwata kubanga yali vice president, yali musajja w'amaanyi mu gavumenti. N'amutwala mu ggwanga lya Germany ebiseera ebyo ng'ekyayitibwa East Germany nga wakyaliwo Berlin Wall, nga waliwo kye bayita East Germany ne West Germany. Era Raila Odinga yakolako n'ebikolobero mu ggwanga eryo gye baali bamututte okugenda okusoma. Taata we ng'akyali vice president mu ggwanga lya Kenya yamutwala mu East Germany. Wulira ebyaliyo. Omukulu ono yaspending emyaka 2 ng'ali ku kye bayita Hada Institution era nga traininga n'abamu ku bayizi ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo. Era Raila Odinga yasomako ko n'Olujamani, ayinza n'okuba nga abadde alumanyi. Ono yali omu oba yali part ku kye bayita philosophical faculty ku university emanyiddwa nga University of Leipzig mu ggwanga lya Germany. Ebiseera ebyo yali East Germany. Yafuna scholarship mu mwaka gwa 1965 eyamusindika mu kye bayita Technische Hochschule Technical College mu kibuga ekimanyiddwa nga Magdeburg. Eno kati wetwogerera emanyiddwa nga Otto von Geike University Magdeburg mu ggwanga era erya East Germany. Mu mwaka gwa 1970 yatikkirwa ne certificate mu welding okwokya ebyuma. Raila Amolo Odinga yasomera we yali akyasomera mu East Germany mu biseera bya Cold War eggwanga lya Kenya. Nga yali ava mu ggwanga lya Kenya, omukulu ne yasobola okukyaliranga. Jjukira bano baali balina East Germany ne West Germany nga tebakwatagana. Mujjukira mu biseera bya Cold War era nga waliwo kye bayita Berlin Wall gw'abadde agoberera kakasa oba gw'azagoberera programu zaffe. Bino ebintu tubadde nga tubyogera. Kakati omukulu ono yatambulanga n'ava mu East Germany nga y'omu ku baddugavu abakkirizibwanga okuyingira mu West Germany. Era kigambibwa yayitanga ku checkpoint ezimu, naddala checkpoint yali emanyiddwa okuba ey'amaanyi emanyiddwa nga checkpoint Charlie. Ono yagiyitangako n'agenda mu West Germany n'akyalira ku bantu beeyo n'abako ebyamaguzi byasimagolinga oba byakukusa okubijja mu West Germany n'abireeta mu East Germany ng'abireetera mikwano gye abali mu East Germany nga bo tebabakkiriza kugenda mu West Germany wabula nga student eyali ava ku lukalu lwa Africa ye yali akkirizibwa. Kakati Raila Odinga ebyo bye bimu ku bintu bye yakola we yabeerera eyo. Omukulu ono afudde mugagga nnyo era nga kigambibwa nti we yava mu ggwanga lya Germany n'akoma mu ggwanga lya Kenya mu 1970 awo. Then mu 71 n'atandika oba n'afoundinga kye bayita Standard Processing Equipment Construction and Erection Limited. Oluvannyuma gye baatuuma East African Spectre. Eno nga ye company emanufacturing kye bayita liquid petroleum gas cylinders. Ezo cylinders emumanyi ezifumba wabula nga zikozesa baziyita bwe batyo. Omukulu ono mu mwaka gwa 1974 baamulonda okubeera nga yakulira kye bayita standards manager omutindo mu kitongole ekikebera nga olaba Uganda Bureau of Standards. Kakati balina Kenya Bureau of Standards. Omukulu ono mu kitongole ekyo baamuwa obuvunaanyizibwa okubeera nga yakulira department ekebera omutindo ogw'ebintu ebiyingizibwa mu ggwanga erya Kenya. Mu mwaka gwa 1974
kyokka ekifo kino yakimalamu emyaka 4 oluvannyuma ne bamupromotinga mu kitongole kyekimu n'afuuka deputy director nga yamyuka akulira ekitongole era wano bamupromotinga gwali mwaka gwa 1978 kakati ekifo ekyo yakibera mu mwaka ogwo paka mu 82 emyaka era gyali ena gye yamalaawo kakati wuliriza ebyaddako gwa agoberera era yagala enkyukakyuka bino bikwatako era wenjagala osinzira owulirize omusajja amanyiddwa nga Raila Odinga mu 82 nga yali deputy director ow'ekitongole kya Kenya Bureau of Standards yakwatibwa n'asibwa mu 82 ekyamusibya kigambibwa nti mu ggwanga lya Kenya waaliwo attempt ey'okwagala okukyusa okuwamba eyali president by then era ono Raila Odinga yalina influence yali si munnamagye naye yalina influence nga alina n'emikwano mu baamagye era kigambibwa nti yazuulwa nga y'omu ku basajja abaali emabega w'abaamagye Kenya Air Force era ebiseera ebyo nga ekikwekweto kino kyaduumirwa omusajja yali senior private Hezekiah Ochuka nga bakolaganyidde wamu ne Raila Odinga bawunzike gavumenti ya Daniel Arap Moi oyo omusajja mu mujjukire yaliko president w'eggwanga erya Kenya Daniel Arap Moi kakati abaali baagala ogiwunzika nga bayita mu magye nga Raila Odinga yabali emabega oluvannyuma lw'okuba nti eno attempt eno ey'okumuwamba yagaana diiru n'egwa butaka Arap Moi yakola kibayita reorganization of Kenya's security era n'akyusa mu magye n'abaako enkyukakyuka ze yakola n'ayongera okwenyereza mu buyinza mu ggwanga erya Kenya era ekyaddako Raila Odinga baamukwata mu mwaka gwa 1982 ne bamuggalira oluvannyuma lw'okumuggalira baamugulako omusango ogwa treason era ne bamusiba emyaka 6 mirambirira baamuta mu mwezi ogwokubiri mu mwaka ogwa 1900 gwali mwezi gwa 6 omwaka gwa 1989 naye ng'omusango baali baamusalidde gwa treason kulya mu nsi yerukwe n'ebikolwa ebirala kyokka Odinga ono yasooka n'abyegaana bannansi mu ggwanga lya Kenya omwali n'abaamagye omwalimu n'abantu abagwira abaali balowoozebwa okuba nti balabika baali mabega wa bino abamu baagezaako n'okwagala okwekalakaasa wabula kigambibwa omusajja Daniel Arap Moi n'abamu ku baamagye abaali bakyawuliriza ebiragiro bye baatugumbula abantu baafa ku ludda oluvuganya n'abaali abagwira abaali bateeberezebwa okubeera nti balabika baabadde mabega w'ekikolwa kino nabo battibwa kwegamba mu ggwanga lya Kenya abantu baafa abataamanyika na muwendo oluvannyuma lw'ekikolwa ekyokwagala okuwamba obuyinza mu ggwanga erya Kenya nga baagala okuwunzika Daniel Arap Moi nga bayita mu magye attempt etagenda bulungi kakati Raila Odinga n'asibwa emyaka 7 oluvannyuma n'aba nga yasobola okuba nga ateebwa nga bwe nkugambye Raila Odinga asisinkanye abakulembeze ab'amaanyi okwetoololoka lwa Africa era nga mu abo mwe muli ne General Yoweri Kaguta Museveni gwazze nga asisinkana emirundi egiwerera ddala era nga bw'obiwulidde nga bwe nkugambye bannayuganda nga babadde batandise enjogera nga bw'omanyi Raila Odinga ekimusse ebyo bulabula nakugambye ebyo sijja bigendamu si bye bindeese ze nkuwa mawulire nga bwe gatambula wabula ekyo tekijjaawo okubeera nti yamusisinkana era amusisinkanya enfunda eziwera nga 4 n'okusoba ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokubiri 2024 basisinkana Museveni mu bitundu ebya Kisozi Odinga ebiseera bwe yali abaza mulimu nga yagala kugenda kwesimbawo ku kifo ky'okubeera chairman wa African Union Commission newankubadde nga bamuwangula basisinkana baali basatu President William Ruto ow'eggwanga erya Kenya General Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda then ne Raila Odinga ekyo kifaananyi kyolaba zaali nga 26 omwezi ogwokubiri 2024 basisinkanako ko nga 3 ogwokusatu 2025 era wano nga William Ruto alonze Raila Odinga okubeera special envoy ku nsonga za South Sudan mu byokwerinda era baddamu ne basisinkana omwezi ogwokutaano nga 19 2022 Raila Odinga yasisinkana General Yoweri Kaguta Museveni ku State House Entebbe era mbu nga bagezaako okustrengtheninga relations oba enkolagana wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Kenya ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda 2019 baddamu ne basisinkana era mu State House Entebbe so emirundi mingi nnyo babadde nga basisinkana ekyo saagala efuuka ensonga naye nga yoyo bambi omugenzi Raila Omar Odinga eyafudde naye nga bwe nkugambye era nga bw'owulidde nti n'obwakabaka bwa Buganda buweerezzaayo message ekubagiza oluvannyuma lw'okubeera nti Raila Odinga bambi abadde ayagala nnyo obwakabaka naddala obwa Buganda era nga Charles Peter Mayiga nga Katikkiro yaweerezza obubaka obukubagiza nga mu kiwandiiko kino batugambye Buganda Kingdoms Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga has expressed a deep sorrow
following the death of former Kenyan Prime Minister Raila Odinga, describing him as a visionary leader and long-time friend of Buganda. Nti Katikkiro wa Buganda ng'ayita ku mikutu gye egy'enjawulo aweerezza obubaka obukubagiza ab'eŋŋanda abakono ab'emikwano ab'omugenzi Raila Odinga oluvannyuma lw'okuba nti abadde amaze okuba ng'alangirirwa nti afudde ate nga musajja abadde w'amaanyi nnyo mu bukulembeze, abadde musajja wa kabi nnyo ate abadde mukwano gwa Buganda okusingira ddala. Kino kiwaliriza Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda okubeera ng'aweereza obubaka obukubagiza. Kakati embeera bwetyo bwefaanana gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga kikole nga bulijjo nnyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, kwata kade aka notification kakuyamba okubeerera ddala omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga neeba nga ate etambulira ddala. Ebyo bye bya musajja mukulu kati omugenzi amanyiddwa nga Raila Odinga bambi abadde awa bannakenya essuubi era nga bamanyi nti essaawa yonna oba oli awo alibeerako pulezidenti abeere nga abatuusa mu Kenya ensuubi ze nga bwe bayinza okuba nga babadde bakirowooza. Kati we twogerera musajja mugenzi. Red Zone TV kwoli kanzije tubeere nga tweyongerayo ne updates endala. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.